Executive Media. Focus, innovate, succeed. Danny, how are you? Ngoye. Where agaye Mukyaala wange asalako enviiri? Nedda negayitira omukazi n'agaana. Kati nno munnange nze nnobye zizino engoye zange. Danny bulijjo siggwa akola enviiri ze? Bulijjo nzajja nsibeze. Have I ever failed to okusasula ssente z'enviiri? Tunobye. Lwaki omukazi asalako enviiri nga taŋŋambye? Danny gwe sookikola bbaawo ekyo? Lwaki omukazi anjooga Danny? Nakaza okudda nga naye enviiri sinnamunyega ng'enviiri yaziggyako sinnamunye mulekedde amaka ge. Okimanyi wali ajja agamba mbu Spice ali mu stanti. Tali. Yavuddeyo n'agambayo nti tufiirwe abantu nga muli mu kwasaamirira. Ku levo yange nkyakola stanti. Bami tali. Spice alina abantu Spice alina ebizibu. Kiki? Yakwate binnavaayo mu mawulire. She's not okay. Buzibu ki? Era Spice wamulaba nga afudde. Tajja afasaza mu nnya lya Yesu. Tumbika musaayi gwa Yesu. Alina ebizibu. Spice alina ebizibu. Ebya Spice daana bibi. Short and mama show. Anatambi okola omutwe. Kati gwa byogedde. Wetukukyaza wano otandisa akajanja nja kugoba ku share. Gwa byogedde. Nja kugoba. Ebya Spice daana bibi. Si bibi. Yalaze footage yamutadde. Amutadde bambi. Omuboda yajja amugoberera. Bino byana by'emboozi mu kati. Ne byoka byogera ebigambo ebitaliyo. Ebitajjansa. Anyayo kino kiddankani. Kinnamityana. Busimanya oli yaka yakutte akayini. Nakuba endabiramu. Bukyagambye. Liri essasi lyolabirako ddala eryayiye gundi endabiramu y'emabega. N'ejjinja liyiwa endabirwamu. Range Rover tebamala gagiyiwa batyo. Mukwano n'ennuwa eyiika. Wakati gwe nayo mu maaso bagikola. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Mama wa sugar teyamaganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Echiddako ku Executive Media. Kanamusuubiza mbaka. Yamujula bwe bunatuukiranga n'ekyanso. Era tukimanyi. Ojja kunyiigayo akantu katono nnyo kati weekyange. Yali ya November tuli postponinga. Era ndabadde ngamba ani wano nti embaga yo yali ya November kati ya July. July wanaatuuka ng'abaawo ekinyiiza. Basajja batyo abakampala bonna kati baliwe batyo abasajja. Agenda fumbirawo kukusuubizibwa. Abakazi mufumbira ku tujja gaggawala, tujja tereera, it's going to be well. Gwe nnenyumirizaamu. Kati nasho genda mukolerako. Baate bakala ngende waabwe ebuloba. Ebuloba? Lwasa gye yazimba. Babeera mu nnyumba y'emu. Nashi Lwasa agoba omukazi yabeera mu nnyumba kati Nashi yalimu. Layira wallahi. Nashi yabeera kati mu mukana y'ebuloba. Wane Nakabira. Ate ono omukyala mukulu gwe yali atundako ebintu. Nnyumba ali ndala. Nayo ndala. Anti Lwasa bamugoba mu nnyumba ate nga yennyini waayo. Najja n'agimenya. Oyo si ye mukyala wo omukyala omukulu. Oyo mukyala mukulu. Kati waneebulenga nawo. Naye abasajja. Alinawo amaka. Kalina nnamba nnungi eri Kasozi. Kati nashibula. Bagamba yaggwamu Lwasa. Alina mwezi mbeza. Bakava ku vacation. Nabalabye. Bada ku vacation. Era tali bubi. Nashigula anywezezza obufumbo byonna mujja byogera. But she's here to stay. She's here to enjoy life. She's yawona bajjo. Yawona bajja atasalawo. Naye abakolimira bajja akamya relationship eyo mutejja kuwangala. Lwaki? Agikolimira mutejja kuwangala. Yali ali awakaabya omukazi ow'ekizigo. Tamanyi nti omukazi tadiba mali abiri. Bane tukole. Omukazi tadiba mali abiri. Obudde tukola. Obudde ebintu byonna betugeeza abantu obireseemu. Nga tugeya abantu. Welcome to the short and big show. Yes, mamwa atulidde mu big. Aliitale yalokose eddiini Katonda kasukusi gwasose. Aba sister and my brothers today Katonda. Oba natera okufa kasuku. Bannange kyendabye bannaye ngenda banyumiza bwe twabuusa abantu simanya Lwenda ne tudda mu maaso kati anadda ndowooza kati kyalina kyayogera nga mutukuvu agenda sooka agabalise ng'akomawo kati waliyo omwavu agenda okummanyira eddiini egenda kukoma olaba naffe kiringa ng'ova okuziika ng'otunudde mu kabbuli you be humble. Nze buli ssaawa ngamba abantu tudde eri Katonda eno ensereme twemazaamu tugenda kufa. Nze ntya n'okuziika ate mufiirwa nnyo. Wabula yasamira muli Shamimu. Shamimu yasamira muli. My sister bampadde stanule. Ani akwadde stanule kapo? Mukwano gwange bamuyita Hanifa. 15. Mukwano yakakadde kamu n'ekitundu eno si kikyupuli. Eyakasuku nga 15 stanule. Eyakasuku ya 15. Anti mulimu nga boolaba. Nti ene essatu osobola okufuna mu original n'ofuna ne dupe eyange ya bbeeyi. Kati ne wakwadde kamu kitundu? Kamu kitundu. Lwaki yazikwadde buwi? Kirabo tulaba nti yantereddeko ne Gibbs Bridals. Kamu kitundu nga ngula ekikopo? Mwavu tasobola gwe nga gwe gojja lundamu mbuzi gwe buli kimu kato kirabamu ettaka buli kimu kirabamu endiga buli kimu kirabamu investments. Bano abantu ssente zaabwe bakeera ne bazikola okugulira Stanley
Omanyi abaladde balowooza nti bino ebikopo byabwe abo bashira gashumba. Leka nawe okirina. Kati nkirina. Stanley Cup. Badde balowooza byabalondemu mbu byabo abaana basire. Prima Kadash. Baba nabyo ku live bannampeera ng'akikuttaati. Prima namulaba akuwamu. Tajja sobola. Just nali nkoye emboozi ze. Naye nga tomulinako buzibu. Simulinako buzibu Prima. Just because naye nga bwe tubaako kye tuliko Prima nga yeewuuyo. Tuba twakamala muwabula mu kino Prima nga akomyewo. Twakava mu kino Prima kwaba ne Prima. Mukwana ekimala kimala. Era emboozi nagigoba nange akusande nation. Nakikanda yakagamba nange. Ogomadi okujyentalo ku bantu. Nanga sikujyantalo. Kati nga nzaze ngenda okugoba abantu betunudde nga bonya tunga sikyaboogerako. Nani. Waliwo abeera mawala abeera makinje ku kizungu awamuvubuka omuyimbi. Kati oyina tunga sikyamwogerako. Because you can't be always in news, buli kaseera mara tegeto lya kumwe mwekka. Kati gwe lwaki obwo be baba bali mu mawulire. Nze ndo mukwano okwesonyiwa. Kana story gye saakoze. Tumanyi mbala story etambula. Story yani. Bannange weebali kunzijukiza. Njagala okusaasirako mukwano gwange Spice Diana. Nsaba Mukama akugumye ebyakutuuseeko. Manyi abantu be Uganda basobola okukkiriza nti ddala omuntu ali mu buzibu ng'amaze kufa. Naye Mukama mulungi nti omuyimbi waffe mulamu. Naye manager amaanyi matono. Yongera mu kukuuma omuyimbi bakubira batya nga tomanyi na byatuuse ku muyimbi. Okitegedde? Ekintu saakyagadde. But mu byonna kye nasanyukidde nti omuyimbi waffe mulamu. Ali safe. Omanyi oyo Spice muntu wange. Wa ku kido. Mama Jaden mbadde nsaba beetroot mukomye. Mama Jaden lwaki akupakingira beetroot? Tajja kukola. Badde musaabusabe. Nedalabika abaakuzaamu musaayi. Sibulina bakamusaliremu akalabe. Mama Jaden mbadde nsaba nsinzira no ku short and big show. Tukomye akantu kano. Kai beetroot. Tampomera bambi. Nejje bitatu. Kati abantu bagenda galwaki towamulinze n'okimugambira ewaka. Nakimugamba. Kwa simanyi kimugamba. Wamumpa simunywa. Mba communicatinga. Non-verbal communication skills. Obiwaffe. Bananga abakyala b'ewaka njyawo bategeeza maba parking emmere. Yeffe tuli emmere y'ababba bammwe. Kwava kedo. Era ffe tuwaye feedback. Omunnyo gubadde mungi. Ejja tuterengako omunnyo. Okimanyi wali adde agamba mbu Spice ali mu stanti. Tali. Yafuddeyo n'agambayo nti tufiirwa abantu nga muli mu kwasaamirira. Kulevo yange nkyakola stanti. Bambi talimu. Spice alina abantu Spice alina ebizibu. Yakuba tebinnavaayo mu mawulire. She's not okay. Buzibu ki? Era Spice wamulaba nga afudde. Tajja afa saza munya lya Yesu. Tumbika musaayi gwa Yesu. Alina ebizibu. Spice alina ebizibu. Ebya Spice Diana bibi. Short and mama show. Anatambi okola omutwe. Kati gwa byogedde. Wetukukyaza wano otandisa akajanja nja kugoba ku share. Gwa byogedde. Nja kugoba. Ebya Spice Diana bibi. Si bibi. Yalaze footage yamutadde. Amutadde bambi. Omuboda yajja amugoberera. Bino byana by'emboozi mu kati. Ne byoka byogera ebigambo ebitaliyo. Ebitajjansa. Anyayo kino kiddankani. Kinnamityana. Busimanya oli yaka yakutte akayini. Nakuba endabiramu. Bukyagambye. Liri essasi lyolabirako ddala eryayiye gundi endabiramu y'emabega. Nejjinja liyiwa endabirwamu. Range Rover tebamala gagiyiwa batyo. Mukwano nennuwa eyiika. Wakati gwe nayo mu maaso bagikola senta naye bagifa Range Rover. Nino nga bagikubya obulungi ejjinja. Bagamba sasa. Okyamanyira nno naye ngenda leeta emmotoka empya. Leeta. Ekirungi bizinesi yaffe yawedde bulungi. Yawedde. Kacaawo mmotoka. Bannange mujje bannange mumpe ku mirimu. Njagala gula gundi X6 BMW. Nkutwala ewa Senkuba Traders. Njagala gigula. Bakakyate. Senkuba Traders kati gwe agenda kusalirako. Bruno K anfunidde agenda kunfunyira Scala Jaden ku International School. Ewa. Girls. Hawina jera. Mwana eja asomera n'abafanya nakazi ba girls.
bagenda kumpa skala kuba liri njagala kusoma omwaka ogujja emyaka 2 bagenda kumpa skala nagenda kuba ayogera international curriculum gyagenda osoma kati awo mpewo nina okuvugula buli motoka gyenjagala kuba omwana ali ku skala njawulo tumbaavu my brother ate mbanya kujja St. International School ani yagamba nti omwana asomedde mu international mwaba kyasomesa masomero ga Piero omwana abonebona abaana basomera mu ssomero lya Piero ibali ku Gipiryandira owange tajja bisoma ffe tebyatuyamba mabere ga Nnamwiri kati owo agenda kusoma ki owange agenda kusoma British curriculum tomanyi nabyo bagiyita y'Abangereza eyo bayita batya mwamu abansooka mu nsi bayita ki eyo ACE curriculum si eyo era ddala muli basale babawe basale baatuwasika naye omwana we alina okuba aladi because buli lunaku alina okuba mu kamera owange anti abeera brand ambassador ng'akuba akalango abeera anti ambassador abo abatasemba babajja muwa max ate brand ambassador asembe alina talina kusemba bagambe essomero terisomesa brand ambassador ne baba tamanyi kuzina bamukakazi bakwata wazinye nnyo we bapostinga olonze kyapa mu mannya buno obulamu bujja kugenda ovuge buli motoka olwo gy'oyagala nze nafunye senkuba owa motoka njagala kubanga nkyusakyusa emmotoka alina kawundo erina zikawundo zonna alina ezo zinuwa alina buli mmotoka asangibwa wa senkuba asangibwa ku Lumumba Avenue opposite ne St. Catherine Hospital bagaggaabo batunda emmaka zaabo z'abagagga naye munnange kati ffe waliwo omusiraamu ngendayo kulokusa tugendaga oleta emmotoka empya era ajja tyayisha nzijjaawo nayebeera Sienta, bye, Sienta, we see another day. Okedde mu blaza. Oba okuba bisiraani. Nedda agambye. Lwaki tonninze ne ogambye gy'olaga. Kubanga bwe njifunayo tulina ogisa. Nange ne nkuba akayimba. Wakayimba kako. Bye, teacher. Huh? Bye, teacher. We shall miss you again. We shall see you again. Nasale yanoga. Kulikayo mu mbuzi kati wafuuse nga banyankole. Banyankole buli weekend. Nekubaka Friday motoka etokota egenda mu bintu byoba olambula amataka go. Njo kasufuta zanga so yadde osandi koze Sunday Nation. Nete yabaddewo kanya kujja mu Sunday Nation era nenjivuga. Sawa emuza nsanze. Kati amataka gayatuleetera abantu Sunday Nation obutabaayi. Nange nabyenkola. Bo bakola dda bakasuku bazimba dda. Kasukula ndiroodi ekkungu mu Kampala ekkungu wagambwako omusiru bamulaba kutava ku nnyonyi tali ku 2.5 ali kumeka 10 kyapa kitaka lya kabaka ekkungu bamuseera kati okitegedde mwe mwetegese Uncle Big kaina ikopu kampani etambula ekola yaganja okumpa squeeze back ensale nanyange ne ku YouTube ngenge gya bisalamu nange yanyima squeeze ajogamu ankajoga fitina ankajoga alwane kati tosawa kulwana mujiji mupya mama Jaden serious sausage nsaba kikyuke mfunenga ku bukoko obusiike bono ofumba naye onye kajiko ku national fair kasenga atuddawo nani ojja kubumberera wala emu kubyonye onye kajiko Kubyawonya ku national theater. Owonye kajiko. Kubanga tindi wakwebererangawo wano ku yange. Ka SW kali wano busnapuvayo bulungi. Nange be recordinga wano ejjo manyi kyo karo yankyaliddeko wano. Kala nyimaka. Karo Nantongo yankyaliddeko. Mwenya Samira ekimwa. Banziza Nantongo. Abere Nantongo. Nankyalirako. Nanyumirwa wano na snappinga. Amanyi yabadde anjigiriza Snapchat. Tonagiyiga. Sinnabagiyiga naye. Snapchat. Simanyi. Tona filter zinakunyumira. Osinga kweza filter ki? Simanyi sinnabiyiga bulungi kati kandabe kano. Akaketu. Kano kakusaza n'emyaka. Mbadde n'emeka nja sana. Okomba n'emimwa mu Snap. Nanti kalo yangambye mbunno tu obeera bwoti. Kati namala nanjigiriza editing. Aye mu Snap editinga. Tugenda mu CapCut. Ate ng'omaze obadde mu Snapchat n'abakazi mwabaki. No editinga n'ayongeramu. Ate ng'ova mu Snapchat kuko filter.
kati yabinjigiriza kati nangamba bw'omala n'oteeka ku Spotify n'oteekayo ku Spotlight kalwaki olimba kalwaki wannimbi yaŋŋambye Spotify bata Spotlight kanji kulage wano kati kankulage eyange manyi yange ekuba okufa nawe oli ku Snapchat yeeyi mukwano omusajja abeera ku Snapchat nefitange gye nsinga okwagala ye kati okiraba kati tabye kati nefunze ennyindo kati banna ng'eyange tefunze ngazi bugazi eyo yakikiga kati ng'ojjani ng'okasevinga okalaba kati Spotify yeeno ate nga totaddeemu saawundi obibuzaako okeramu saawundi baŋŋambye etteeka olina oteeka mu saawundi siteeka kankulagala ne buteekamu siteeka kati gwali obusawundi bwamme obutambula obulamu butambula nga nabubala kikokola bwoti wano nno njigiza shayi mukola Snapchat wano oba ozoominga onyiga ano bwoti oba osobola okalookinga ano bwoti n'okola ebibyo kati okyusa eri ekalookinga okagira bwotyo kati otapingamu emirundi ebiri ne kakyusa eri olaba emirundi ebiri ne kakwatane ku birala ne kakola bwekati kakwata edduuka Gibby's Bridal baŋŋambye osemberamuko ate osembera gy'osembeza yabadde akwata kati okola bwotyo kati okola bwoti olugalo olaba ensembeza nakola nobwenti kati ano oddamu emirundi not screen tapping emirundi ebiri netukomyawo kati bwekyo kati bwokafuna wano tusavinze wano osobola okujjamu wano eddoboozi tujjamu eddoboozi naye nga tuyakalina tujja ku sound leero snap ogize ne wifi bafunye walayika aba wifi bagambye eki afuna sound netakuli data olwaki babadde bagijjako nga nabasasula babayita baani musende zange mwe bazannye tubawe ebyabwe my money as in my money kakati wano wewe watu kibeera kati sound omujja wano kati tutona internet unfortunately nito kitenda nina keera sotteeka tusaako ako ogula gondi badde mujjeko gaga days siri bubi wano wena kwenyamu itabakyoyo siri bubi Shalom gaga 4 days go saako yes mbadde namujjeko bujjo wange abeera ochajjako data hati bwenzije wali wifi onasola Range Rover omuleka kufe tujjako data kakatuseka akayimba okoze binene koyagalamu obonga tebuli mu snap tebuliyo ku snap tekali yako kokoze binene tebebaza katonda ku snap ekyabundula amabeere go bwe kikomawo kitwala mutwe ke kaliyo ako je kali wakatambula ninga tebijja tusachingane kayimba kyako kunyumira tukasachinge wano abantu na serebu kayimba kyako kunyumira daba wotato bujulizi negunta wotato bujulizi wife internet enajja ese banange eriko kati wanebeera sirengeri giwabaawo gundi wifi tekiriyo ekyo tekiriyo zubeede ekyo tekiriyo sokose mu airplane mode oba enajja yesimu nayo nga ninga atagimanyi kati wanteeka complain mode tulabe kati jjamu oba data yaweddeko manaye gundi yagaanira ddala Snapchat yagaana ekyanga eva kukola yannema koyagala byonna byenina ku Snapchat gundi eyabitaddeyo kalo ekiro kati noli anko yanteerayo akantu ku Spotify banekaata spotlight banaye data nga takola kasooka tukebere gwendiko owange kasooka tukebere oliko yatero MTN kuyinza obba tekuli nga tugaswalira mu bantu naye bw'aba tekuli toyogera kuliko 8 GB naye tebikola tujjeeko n'ebiganye buganye tubikoze byonna MTN mwagala kubba data wange bagala kubba 8 GB zo kola ebiganye kandabe wano kati yano ku Google wabaayo ki tusachinga oba eggulawo Shamim bamba wanonyawo ampisaawo Shamim atayina kweri wano ku Google kweri ku Snapchat eganye oba ajja kudata Snapchat eringa osavinga data
Bamujjako. Kati jangu wano mu setting wadda tuyinza bajjako data nga Saamujjako. Tebikola. Dayo ku Snap. Kuba ku Google bikola. There is something wrong with Snapchat. Your Snapchat eyo yokka ezaffe zikola. Saagisiima. Snapchat. Oba nze sinatuuka teekamu kayimba. Buli muntu ateekamu. Oba level gye ndiko si yakayimba. Twagala kugenda ku Spotlight. Kanti Linda akola okuteekayo. Temuli kayimba. Teekayo biri ebigambo byaffe bizzeemu. Saabisaanira. Saabisaanira yaani. Kinyayo kuti akayimba kasaabisaanira. Kaani. Tumanye nti kyo tewakisaanira naye Katonda yakuyamba. Saabisaanira. Ani yagandi saabisaanira. Kenjagala oteekamu. Kanjagala ebigambo byaffe biri. Kati bibyawo. Sevinge. Olaba. Kati wano eno Spotlight si Spotify. Oteeke ne ku friends. Kati wano toka mu friends onule. Oteeka mu gundi osettinga ne ba public. Okirabye? Atuli ku Spotlight. Kati public eriwa? Kati public ojja wano. Naye saagala friends onule. Yabaddewo public. Nakayabala tindawo friends onule. Anko mwajjeko public. Ngandaba friends onule. Kati wa friends onule. Toteeka ku friends onule mukwano. Nange kyenjagala naye. Gitoteeka ku Spotlight. Ani? Spotlight. Kano kalungi. Kanabe kako. Ako kalungi bannange. Baby come over baby. Yo Suleya. Lindako. Nyamustanule cup. So kolangira abagamba mbu byabwe. Aloza nti yabasire. Lowooza shira mukiraba gashumba. Mukiraba nti ne bino ebikopo naffe tusobola bikwata. Bistanule cup. Yes, bistanule cup. Mukwano gange yakimpadde kamu kitundu. Kati kateeke yako bakalabe nti bampadde ekikopo kyakamu ekitundu. Yana kaweza sira gashumba naye akalabe. Also, can she be my friend on Snapchat? She can. She can add you. Abenga wakange muteka ya amukwata mu namutanga. Ntajja musobola. Tajja kikola. Ntajja kikola. But she can. Kati okirabye? Supporting a friend, a girl child. Kateka yo. Ne lwaki kano kaita my friends. Support. Ne anko akigundi yange tekyaleeta public. Yabaddeko public. So kateka no ku Spotlight. Kali mugenda. Nange nakagula business empya. Njagala giranga nnyo. Naye like I'm not understanding. Yana Spotlight yajja kugamba akakubye. Kalona ntongo. Sound yo giwulira. Omulabi omwana. Wano. Kati bano be barabye. Abe barabye story yo. Ngandabe abandabye. Diamond Platinum. Ani? Diamond Platinum yalabye. Diamond Platinum yalabye. Bujo chaliwo. Mukwano gwange. Diamond Platinum mwogera. Diamond Platinum Snap and following. Kati mwogera luli michi? Twogera mu luzungu. Ono shonipo. Couldn't send try again. Network ye no buzo. Banaye. Bakulwana. Balwana business yo. Tebagala Tebagala ika business akatandika mpola mpola. Banaye mukolebabi. Mukole photoshoot ne mukazi wo banaye nyambazi mukazi wo. Tujikole dimwe mutugamba. Ronna lwe mutugamba mukole photoshoot. Naye ne kanza asazeke Nviiri. Kyasazeke Nviiri mukazi wo. Lwaki? Ne kanza asazeke Nviiri. Nagenda kudanga naye sinakyogera kera akyogedde ku wano. Wokyagala? Wakyagadde? Sijjadde kikomentingako. Naye gwe mutima owulira otya? Sijja kikomentingako. Nagenza okuddaako nkoza asazeeko Nviiri. Tewakyagadde nkulaba. Naye abakazi bino wammanga baawo gw'olina okusaba ng'ogenda osalako enviiri. Thank you. N'omugamba mbadde njagala kusalako nviiri hani ŋŋende bw'agamba nedda togenda. Yasazeeko enviiri alinga akatulemu. Tuyiseewo saakyagadde. Kati mutono aba alina okuba n'enviiri. Saakyagadde ekyokuggyako enviiri. Ate abadde alina enviiri ennyingi. Yayisazeeko. Nagenza okuddayo nga tekuli nviiri. Jjukira omusajja aba akwata mu nviiri. Kati agala tukwate ku kiwalaata. Olumala nga bagamba obufumbo buzibu.
Ekyo kikugobya. N'ebintu ebimu abakazi mba Ekyo baze kikugobya. Tosalako nviri nga tugambye musajja. Omusajja mugambe kuba sente z'enviri z'abadde azimuwa. Ate nga tezirwayo. Era ng'asibira wali waddanye ekisaasi ku US Mall. Ku US Mall. Wasibira enviri. Oba waliwo banne abamu. Nga nzaazisasula. Oba banne baali nabo. Naye yasazeeko enviri nga taŋŋambye, olumaa nga bagamba obufumbo buzibu, era obufumbo bukambwe ennyo, osala otya enviri nga togambye bbaawo. How come? Ngenda kukubira ssengawe, njagala meeting ne taata we. Kati obagambe ki? Nawasa mukazi alina nviiri. Ono mubaddiza basooke bamuzzeeyo waafuna enviiri ng'akomawo. It's the way to go. Ate tuwalege yaffe. Kati ale kati ekyaliye nagiwa wa nviiri. Tuwalege nagiwa mukyala alina nviiri. Ke mazima. But I'm serious. Uncle, I've been paying for your hair. I've never failed to do so. Then how do you move your minus telling me, informing me? Hanze nsooka kusaba nga naasalako enviiri. Osalako ki enviiri nga toŋŋambye? Nze nsaba nga naasalako enviiri. N'osalako enviiri. Nga nze toŋŋambye nze bbaawo ayisasulira atali muri asula nviiri. Saakusaba nga ngenda osalako enviiri. Bye mugambe ebyo bannange abakazi ne muddeyo omusajja yafunye omuntu omulala kati okire kangenda nyonya mukazi wa nviiri. Opapi yemu enviiri zidda. Nedda. Enviiri muddo kati embaga ebadde ya November. Sijja kuba zaakomawo. Nedda. Yazikalakase paka. Era kati nnonya. Level ki? Musinga n'enviiri kati. Anti kati ndowooza yasazeewo n'agamba mu nnyumba mubeemu omukyalo omu. Kyayogedde osegedde. Kyayogedde. Nedda. Alaika oyalayo ng'olina enviiri n'agawa waayi mu nnyumba mubeemu omukyalo omu ye n'asala waaziggyeko. Kati ndowooza musabe zaakamenya. Abasiimula nga basiimula buyise. Bana atuyira amazzi. Bana emusiimula late. You clean late. Gwe. So sooka okubiza kyalo banne abali eyo. Bannange buli mukyala bw'obona osalako enviiri. Nga togambye musajja. Gamba omusajja nti munnange. Ayoke. Mbadde nsaba ngendeko mu saluuni nsale enviiri. Kuba kati ebintu by'okugamba nno mugenda gasalako enviiri omusajja ajja kwekyanga. Ate nze neekyanze dda. Kati nnoonya wa nviiri. Abaawo omuntu nga olina enviiri, please you're welcome, you come. Ne kumukwana yalina enviiri. Enviiri muddo. Wabaayo omukyala yenna. Jjukira abantu batupika. Ng'oli slim, slender. Oli wa bodawo. Ng'oli kakyala katono. Oli kawanvu. Oli kaddugavu. Mukwano jangu. Ng'olina enviiri. Kwata obufumbo buganye Shamimu. Neba n'abakazi batubabuulirire tutya. N'osalako enviiri. Nga togambye bbaawo. Tomugambye bannange. Oh my God. Kati n'obusungu bweyongedde. Njula kukubira ssenga ku mpewo. Maama ssenga we yamugambye tusalako enviiri. Naye mutuule mukyogereko. Sijja kyogerako era sinnakinyegako. Shalom ezontondo. Nkyogeddeko na wano. Omugamba n'omugamba kiki wakoze saakyaga. Kakati awo kye ŋŋenda n'abeera ng'akimanyi. Kanyina sooka muviire paka enviiri we zinaakula. Ogenda. Ngenda mpangise. Era bayo bulooka noonya nnyumba. Ate I'm serious. Ate omwana. Abeere ne maama we. Ndi serious saaga. Munnange nno kyoyogerako kituufu. Toyinza sala nviiri. Sajja asobolera ddala okukuleka mu nnyumba lw'ekyo. Nze asasula ssente z'enviiri. I paid dearly. Mu saluuni mukazi waalabika obulungi n'omugamu neegenda kati kola kana akagenda akuyu esmall. N'osalako enviiri nga toŋŋambye. Nedda kati kyengenda omukolera wano nina omunakkenya agenda otandika osibanga akaswayiri ng'akola ku nviiri za nnakyo. Munakkenya wange ndi mu mmotoka kuva Nairobi eyo. Ajje wano eno. Mombasa ali mu kujja. Ajja tuka ng'ali mu Uganda lesi ng'agendako e Kenya. Tumuleeta wallahi ogenda mmulaba. Njagala atandike ku Mama Jaden. Enviiri za nnakyo ze tukolako wano zokka. Ogenda laba. Nanobye dda. Nati nawo onobaanoba n'omusajja anobaanoba bannange. Nanobye dda sidawe tugula. Lwaki emmere yaffe n'ogiganye ku macanga bagikuwa jjukira ow'enviiri atalina. Musanze bagipaakinze. Kayemba dde nva wala.
katono jawo omukazi akeera n'apaakinga emmere okeddemu my blaza akantu akasonga akatono katwala nga kali serious nze nkimanyi kiruma naye toyinza kusalako nviiri nga toŋŋambye nga nza kusasulira ssente kati kamuleke mu nnyumba kiruma naye tukakkanemu wabayo buloka njagala nnyumba mu kisaasi kyanja ku 0705 271973 njagala apartment saagala esukaka mu kitundu njagala kamu kitundu awo bweka ninga kiwachi opangisa ennyumba yakamu kitundu sente ze mwandibadde tusobola okuza enviiri ne tuzizza shamye ngenda gipangisa nina obulumi ngenda gipangisa saagala kufumira amawulire mbu omuvubuka yasse mukazi we. Those are the reasons people underestimate. Nzomukwatako ne weekanga ng'ogawo kuti ku musajja. Nzo basanyeze kagana n'omuntu g'ekiro nga mbadde nzita mutemu. My blood. So Anobye omukazi yasazeeko enviiri kagenda kupangisa engoye zange mwe ziri mu mmotoka omwo. Otambula nazo? Jebbi genda ogula emmotoka osooka ozimulage. Jebbi genda ogulawo ndabe emmotoka aba mulimu engoye. Kwata essimu zo nva kuziggyayo. Leeta sooka te ziri kuhanga zokka zova omulago ozansaala. Shalom Anobye. Lwa mukyala naye kino kiba buli mukazi ekyokuyiga. Toyinza salako nviiri. Buli kintu kyonna omanyanga ani mukamaawo. Zireete Jebbi engoye ziri kwanga mukamaawo ye mwami we ali ewaka. Zibine bigatto waneeno. Asasula. Okitegedde? Gwe linnyawo bulinnya. Nkeera. Mukamaawo. Ne nnoonya ssente. Ye musajja ali awo. Asasula enviiri asasula buli kimu. Abantu ne banvuma njagala mukyala wange ale bulungi nodda akango osazeeko enviiri wallahi siddayo. Shamim naye munaye ekyo ekintu tukiyige. Shamim wallahi mpulira obulumi ebya serious era sinakimugamba nze nkumanyi ng'oli serious my sister naye mpulira maanyi obusungu nkeera kati bekaseera neewuuba ku luguudo oli kunazanya ku express owuuba tova bekaseera siva mpigi ngamba kanteeketeeke ennyumba eno bannange eggwe engoye nnyingi oleese nnyingi ziizo ziri zireko empale leeta ezokka leetako ezo zimala Jebbi leetako ezo sinabadde agala zire sigakuddayo ewaka kati ndakutonyeza opakinze simunyeze bwe yabadde asala enviiri yanyeze ennoba y'abasajja sigenda kudda waka njagala meeting ne ssazaala wange ne ssenga wa mukyala wange osala otya enviiri nga toŋŋambye nga nze akusasula ssente z'enviiri Daniel yabadde akola enviiri ze ku US Mall kamugambe gwe yamugambye asaleko enviiri tumukubireko kuba nze asasula ssente ezo oyo ali ku US Mall talina nviiri za mitwalo 3 575 anti eno tetuba na bintu bya layisi oli n'asalako enviiri nga taggambye bannange naye bannange yogera ne bakyala banno. Dani, how are you? Ate ngoye. Gwe agaye mukyala wange asalako enviiri. Nedda negayitira omukazi n'agaana. Kati nno munnange nze Anobye zizino engoye zange. Dani bulijjo sigwa akola enviiri ze? Bulijjo nzajje nsibeze. Have I ever failed to okusasula ssente z'enviiri? Tunobye. Lwaki omukazi asalako enviiri nga taŋŋambye? Dani gwe sooki kola bbaawo ekyo? Lwaki omukazi anjooga Dani? Nayaganza okudda nga naye enviiri sinnamunyega ng'enviiri yaziggyako naye mulekedde amaka ge. Afumbe. Nvuddeyo kaŋŋende ngenda kufuna omukyala alina enviiri. Kuba namukwana alina enviiri. Ono yabadde amusiba enviiri ali ku US Mall. Kati Dani ono Zubeda kati njagala kumanya lwaki omukazi tewamugaa nti tasala nviiri. Wallahi nyina audio nsobola okuziba wanga mwegayirira tasala nviiri. Lwaki tewakubira ku boosi wo ono ye boosi wa wanze yamukuwa n'omuka omukazi ayasalako nviiri yogerako naye nzo olaba yayogerako nanga azimusiba nga tannazisala nalowooza Shalom akimanyi nze yayogera nange ne mugaana ndowooza mulabye tuyitamu abasajja kuba tusirika oba zaali zimusiiwa oba zaali zikutuse nga zikutuseewo teri kyaliwo ngamba zikaluba ne nzigonza ne bansasula n'akomawo ne tuzisiba ne bansasula. Ajje tusibe ziriko zisobola osiba n'addamu naako. Tubadde twagala ziri. Baagala mpanvu oyinza kukola otya. Ziri. Bo obufumbo bugenda. Tuba mutuufu mpulira obusungu. Mpulira obusungu. Nze nina audio nga ngamba oyo omukazi tasala nviiri. Okirabye? Dani, kyekyo munnange.
Shamim yogera ne bakazi banno. Bana abakyala abali eyo. Kati ono bufumbo omuremye. Omwami wo bw'aba akulabirira. Zize ngoye, invuddeyo, nobye. Omwami we ye mukamawo. Omwami wo bw'oba olina ky'oyagala okukola sooka omutegeeze. Communication is byogera wano. Paka yogera n'omwami wo. Ogenze wano ku dduuka anko omugamba. Siriwo kufika ndi ku dduuka. N'amanya buvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa. Ne bw'oba ogenda ne mu Busiraamu bw'oba ogenda osala enviiri kubanga enviiri kitiibwa ky'abakyala. Enviiri zino kyakwewunda kyaffe eri abaami baffe. Bw'oba ogenda ozisalako sooka omusaba omugambe mbadde nsaba kusalako. Kirungi Musiraamu. Omwami bw'agamba nedda mukwano ne bwe ziba zikusiiwa yiiyo engeri gy'oyinza okukola ki okujjamu situka. Bannange ebintu ebimu bigenda tulemera bwereere. Oluzinga omusajja akwagala. Lwanviiri buviiri. Nze sigenda kudda waka. Omumumba asoyo mukubira ajje tulabe bwe tuzza enviiri. Sigenda kudda waka. Alinnya Dibas. Nga maama Jaden talina nviiri zaadi. Sigenda kuddayo. N'engoye nnyingi. Ngenda kugula endala. Ngenda tayinka obulamu bwange bupya. Nedda. Kankubuulire Shamimu, abakazi musooke mwetereeze. Wagenda okunsanga wansanga nina omukyala weebuuze lwaki yagenda. Ekyo naawe okimanyi. Kuba si gwe nasookerako. Ate Jaden si ye first born wange. Namulaba first born wo. Kati yeebuuze lwaki oli yagenda. Maybe I'm not meant to be in love. Maybe I'm not meant to be loved. Kuba Zubeda abantu banjoze. Senga nkuleeta tola n'omukyala yasooka. Maama wa muwala wange yasooka. Mumanyi namulabako. Nenkubulira ekyatwawula. Abakazi bakwagala nnyo. Ku mulembe guno kaswagala nnyo omuntu bakujooga kikulinnyisa ne bakufootola. Naye kati kino ate nakyo kigenda mmunyiiza. Nti lwaki obyogeredde kumpi. Hanyiige nze nga siri munyiivu. Njagala meeting na taata we. Obagambe mukazi sigenda ensonga nkulu by the way yinza okulabika ng'ennaku. Olaba eno oluvanno ngenda amange bukoto muga obufumbo buganye. Amama muleke. Ndi serious. Omuyingiza kisobola okugwa. Nze buli ensi weegaana nkubira mange. Mange ye muntu atanvanga. Yetava mu muntu maama wo muntu tamuva. Nze nsi ne wenkuba internet ne nkuba nkabira wa mange. Yangala tulabe maama wa chicken yayimiridde no. Maama wange gwenkabira yakagenda kugenda wa maama atu ne jjajja wali na mugemu ne jjajja ngezezzaako n'ebiganye. Omukazi yasazeeko enviiri nga taŋŋambye. Hey, hulire ensonga. And I'm serious. Entone nnyo gy'osooka sigenda kudda kulambiro. Ngenda kufuna nnyumba mpya. Era nkyogeredde ku wano kamera wano. Mbadde sikyogera obadde wayagala dde okunoba. Saba no twegendereze bannaani naddala abakyala. Kye tulabanga ekintu ekitono kisobola ddala okunyiiza omuntu n'omuluuzinga. Abakazi mu bintu bye tukola tuwegendereze. Kyolabanga ekintu ekitono eri omusajja kisobolera ddala okuba nga kimunyiiza n'akukyawa obulamu bwe bwonna. So Mama Jaden nkusaba, see how you can talk to Daddy Jaden, you sort this issue. Nviiri. Kati mpozaliye katayina. Netwalege nagimugyeko. Ogaba bulungi. Njagala mutwalira mpapula signing. Nda sindika lawyer wange. Akireke Shalom mutapako kannyo. Tukyuse transfer emmotoka eyo. Kintu kyangu nnyo ekisobola okusolovingibwa. Shamim, that's disrespect by the way. It is. Nzikiriziganya naawe. Naye era bw'aba yeetonze mu kyo. Muwe chances ziddemu zikule. Kangende. Ye yagale. Nanche akafunye yamukwanye ng'agala short hair. Kati kabeere naye. Nedda tulina mbano bannafu. Akabeere naye. Kati kabeere naye. Olumba bamikwano gyaffe abajja ne bagamba. Kati bamutwale. Nedda wuli abagamba Shalom. Bakwano baffe bagamba bati. Bakwano baffe bagamba bati. Bana ezibeta nze nako omugugu gw'enviiri n'enzisala. N'oli n'agamba oba nange ezange ensala ezisala ogenda wulira emirembe nga bw'oyiwamu amazzi owulira emirembe ogenda olabanga naawe ogamba kangezeeko. Olumu nga katujjukira bwe buntu obwo bwe tulabanga obuli mayina. Gwe bw'olabanga obuli mayina. Ffe tubutwalanga mayina. Naddala ng'omusajja yadde talemereddwa ku. Osalawo ki enviiri nga tongambye nga nze azasasula enviiri? Nsobi ate eyaddala. Kuba singa aba abadde yazeekolera. Oba senga mbadde simuwa ssente. Nalemereddwa nga sikyasobola kuzeesa. Naye nga nawe ssente zikuweddeko. Ne ŋŋamba enviiri kankole ki? Kanziggyeko nneme kubadde nga ensi ezibadde zibuze. Nsobola bulwa akakadde akasiba enviiri omutwalo 75. Ng'ate okuba bbeeti. Nenfuna ssente. So nanobye
naye njagala okubaza mama chicken olw'okumiranya mutabani we naye yayimiridde n'omwana we amuzadde kyakole ekyo naye omuzadde yabadde yakayimirira n'omwana tinindaba batadde audio omwana yeetonda mbu waliwo embeera gye yayitamu wabirabye nakawulidde ka audio ng'akaaba ng'agamba embeera gye nayitamu ye yantuusaawo biki ne ka video si yeye mu video bo si yeye bambi kala lwaki bagamba nti yeye si yeye bagenda twala oyo mwana mu depression bannaaye kiki ekimukubya bw'atyo ggolooza bamulwana sipa anti lwaki bamulwana sipa kasita Uganda omulagamba olina ssente ffe senga twalina motoka senga tebagamba nti tukolerani tamu senga tulinya boda singa tulina atwogerako ki naye kati bamanya alina emmotoka yagula emmotoka kati bamanya oyo alina basooka ne batunuulira biki byolina obulamu bwaliwulira kati mu kulokutaano ovuga ogenda mpigi kulambula faamu yo buli kaseera kasipa katanaweza na mwaka empala nanga munnayuganda akulwana paka wakubulizaayo naye bambi omugaso gwa maama ndowooza mugulabye banna maama w'omuntu ayimirira naye ne bw'aba amanyi nti omwana wange mubbi ayimirira n'omubbi we n'agamba bannaye si mubbi ng'ayagala amuzze emabbali paka ku ssaawa esembayo we bagambira ab'emikwano nti embeera etweraliikiriza maama yakwata akatunda n'akwata we beenyinyala yakuba emiranga ng'alabawo bambi ogenda maama wange mama osegedde abula bannange so maama chicken yalaze omutima omulungi naga omwana wange nga businesses tulwanya obeera katalanga teri akumanyi naye kasita okola erinnya bwoti nambi namulayo yeewozaako bannange si yenze bana akavidiyo ke mulaba si yenze kavidiyo nange nakalabye si yeye waliwo abagambye mbu yagambye nti naye kati baagase buvidiyo buli obwedda nga yejjanjaba enema olwekuba olugalo yalwekuba neyekwata vidiyo enema bwoba ogyekuba wekwata vidiyo nti yali ateekayo eddagala yali rekodinga be wateeka eddagala lwaki yali ejjanjaba enema omanyi abantu abatafuluma obungi we baliko yali yejjanjaba neyekwata vidiyo neyeeta bwasimattuka butya kati bakomezaawo bwe obukadde nabussa ku buno yalina enema enema si sabbuuni enema oba tofuluma ne bakuteeka sabbuuni emabega kati yekuba lugalo Shalom mbeera sirias mukwana ani sirias buli buvidiyo buli obwasooka obukadde tabulaba saabulaba nawe obukadde basibulina omuntu yali mulwadde nga n'okwejjanjaba enema kati bweyekuba yali yejjanjaba enema anti buno bukadde enema kakati buno ebagamba si yeye tolaba ono si yeye buno ebagamba si yeye mwalabye mutya nti si yeye osambu si yeye kati ono mulenzi na mulenzi era minisita balamu yavuddeyo n'agamba wabeewo ekikolebwa balamu yavuddeyo ekikolebwa kyekituufu kali kyawaffe yalagawa abaana baffe nga boonoonese nnyo naye abalenzi tebaagala kukola abaana b'obulenzi ennaku zino tebakyayagala kukola bakeera kunyirya filters tebaagala kubeerawo nga batudde bakole obunyama mu jimu bambale naye bajja balya amabina mpaka nga gayulise obwavu bujja kubaluma muunye senga mukambwe muunye mugende mukole kati kankubulireko tewaliiwo straight line ku ssente olina kukola mbabuulira kuba buli gwe mwegomba akoze omuntu yenna ayagala okuba ne ssente olina okukola naye buli woonayagala ebyamangu n'okubeera awo nti gweotudde butuuzaawo oliyire kakeeka bwe binaagaana option bagenda kukusomeramu either ogenda kugenda bamami bakukozese nga bwe bakudampinga oba ogenda genda bakulya ebisiyaga butaagala kukola mwagala ssente y'amangu naye omuntu yenna bw'omanya nti olina okukola omuntu yenna bw'okola manya kuliko ebigenda okujjirako bizinesi oyinza ogitandika naye takolerawo fuba okulaba nti nnoofaayo yagala bizinesi yo nga bwe weeyagala akalimu nze Shalom naggamba
nze akalimu kabeera kalimu ye maama ye taata ebisigadde byonna bigenda okujja akalimu ke kasooka kwawe kanzigwako nalinda byeka abafamire bwoba tolina mukwano n'amasimu tebagakwata bangi buli alaba essimu yalowooza ogenda mumusabiriza so nze akalimu kaba kalimu kuba bagamba kayinza okukuggwako ne gufuuka ogulimu lw'omanya nti nalina omulimu tombuulira nze yonna yonna gye nkoledde bigaana bugaanyi naye tubeesibako ife twakolanga ku TV wano nga tebatusasula nga ne transport tumwewa nga tukeera buli lunaku ku B24 kumakya sawa 11 egenda okuwera nga tuli ku TV ate ne musabayoko kasente iba ninayo omwana omulwadde embeera ne bagamba munange naffe abaffe ate abaffe banagana kulya KFC mbuula okuba omwana w'omulwadde nga okuwa obuwempe weeyo kubajjukira bw'oba ofuna emirimu egyo nga maze osoma amawulire bw'oba ofuna emirimu gya TV oba ogamba kale ne bwenfuna wenkola kati reality ekikinga in ng'olaba otandise obbikola weetaaga okwambala weetaaga transport weetaaga okulya nga teri agenda bbikuwa twakala kati omwaka mulamba ne tuddukayo ye ne namwanje ne tuddukayo ne tuddako ekigit TV eyaddeewo baatuwaayo omwezi gumu mumanyi oyo sigwekanya entambi nange nakolera ne tudduka ne tusooka ne tugaana okukola awo tukola bwe tukola alaba programu yaffe yali etambula nnyo azeemu atuyise tumugasooka otuweeyo ku ssente atusasula tumala tugaka atusasudde ate tosobola kuddayo kuddamu kwegayirira ssente eyo tuddukeyo nayo ne tuddukayo nga twatabaala mativi wano twaddukira ku mpewo twasiibula abalabi mwali ku mpewo netubagamba olw'obutasasula obususse tubanja eno yo programu eseeyo yalinga live katolina bw'obitemamu mwafima muki okuva waggulu ku madaala twakkirira mukwano ffe twali baddiri badda wali nani ne namwanje basooka basooka ne batuwa ssente ne batugamba mugende mukole ne tugenda twagenzeyo nga tweteeseza nti tusiibula balabi programu yaffe baali bagiyitanga batya omulembe guno sijjukira programu baali bagiyita naye gwe Shalom fense enensi abantu batuveeko mulye abantu batuveeko Shalom muntu abyenye edduniya enensi etukozeeko effujjo ng'abakazi effujjo lye mwakoze ku Selector Shabani Selector Shabani omukazi alina we yayunze omukono n'amugaa gwe nsobola okukukuba naye lwaki yali alya ssente z'omukazi ate yali yazire baali mulaavu kuba kati omukazi alina omwana myaka 26 oba okyanoonya teyamwesiga mbu teyamwesiga n'ogaana okwesiga omusaayi gwo omwana yava mu kyenda kyo abakazi basobolera ddala kuba nalabye bangi ababadde mu comment section mwe temumanyi laavu basiru kyemuva mwogera but kyeyakola buli omu asobolera ddala kikola nze siriimu ayino asobolera ddala kikola nze sisobola basiru nnyo ebyaddala kino ekikopo bakimpadde stanule cup nyinza okwerabira obutagga kamu kitundu onjukiza ekikopo nakino nga kiringa kyawano nsi kyawano enakaseke mu kampani za sali musale nedda kino si kyennakaseke bannange kino si kyennakaseke kino ekikopo kyegundi kyettaki eri mu gundi ku Asian side ku Europe kyalita meka saategedde lita naye okisobola gwakinkwatira nga nzija nga kizito kati okikwata otya njasamira nno ankanya kimukwatirako ng'anywa obwedda nnyo nga gwokinkwatidde era kati nzakikutte banaye Bashal Tours and Travel November umura ya milioni 4,800 nsaba buli ali eyo ng'onootambula naffe mu November obeere nga passport ogituwadde tufune visa ezo milioni 4,800 mukyalo wane mutute ku umura kuliko air tickets kuliko hotel booking kuliko transportation kuliko ne visa yasazeeko enviiri naye banna ani obweddogo lyalieni lyakutandise gwe jjukira lyeni yawooninga nga mwoli mukwano nagala mmalekulaako mugongo gwange nti baakusalasala fe batene dia nina ebifundiku ebi manyi lwaki nze kaweesi noonyerezaako
Bosanga ngaloni muge bakatwe namba shomwa saving otya. Nze bangambye. Mukwano nze Uganda wano kati bintu byakwekaza bulaba banga bakusonga mukkuloga nawo batisa na. Mukwano nze buyinza. Our family we are called buyinzas, the buyinzas. Buyinza bibani. Feba buyinza. Tunonyereze. Buyinza lesiddagali abasiddinya lya bajjajja. Jaden ye buyinza, mwana Jaden ye buyinza. Nange nze kenze buyinza atenze kawesi. Kawesi baba kola kawesi webuuze lwaki Jaden ye buyinza. Mukwano we are not food to eat. Ati kyembuuza ogambye gwe kawesi. Kawesi gwe nasembayo kumanya bamukuba. N'ebifundi kwebyo. Emirembe egi byonna nze abirina mu moda channel ekula mangu. They don't know what's going on. Onagiso, my baby boo. Ngete bantoga nawe. Tosobola kundoga. Na omugagga wange Rachel happy birthday. Moyas Rachel Otopatsi. Omugagga wange wemeza happy birthday Rachel. Atunda spare parts omulungi. Amazali wa marungi munange. Tuyita otwokyeyo empozi ffe tuba tulina okukuwaate. Ku birthday. Anti omugagga era yatuwa. Nkola yakasuku. Tujja ogula emmeeza ya Friends of Shalom. Vulumula. Naku z'omwezi 29 November. Emezi milioni 2 kinomu emitwalo 2. So tusaba obeere nga ate otugulako emmeeza naye nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Agagenda okunoonya date wa Friends of Shalom. Date? Ati sinaawo mukazi. Mukwano mukyala omujja kuba mwesooti nze leka kugamba nti mpaka mu November bajja kuba ekyo tekinnagwe ekyo kijja kuba kiwedde. Leka kuba ate naawe musiru. Saagala ate basajja banyeegere olulendeekerezo lwaki fucking. Ekyabundula amabeere go bwe kikomawo kitwala mutwe. Ani gwogambye ekyo? Kayimba. Lwaki okayimbidde mu budde obwo? We kayimbidde. Ani yagenda nze nabunduka amabeere? We kayimbidde akayimba. Tunalaba ku TikTok. Nakalabye. Yes, nkayimba. Kayimba ka Ronald Mayinja. Ekyabundula amabeere go. Akantu katuga buli omu ennaku. Nambwayo yagambye banna ate ekiri ewuwe. Ati nze na wiiki sinnakola. Kifumba mutoko. Yampeza emyenyesi n'agibikula. YouTube. Dear Shalom Kawesi of Shalom 256. Stop uploading. Bampereka nawe kansooke mbaleke. Basabye mu simu eya. Please, can you delete this account? For your mental health, can you take a break? For your mental health. For your mental health. Kantu katuga. Bakulabanga kakutuganye ne bakuweereza message ekumakuma. Bowe nyi bagamba. Olw'obulamu bw'obulungi. Olw'obulamu obuteetuga. Sinanga luli bambuuza nga nkyaza kyamuze. Would you like to take a break? Anti YouTube anagondi wange oyanyambako lusi. Yanga would you like to take a break? Bana babawa. Batuwa gwe bampa. Consultant wange yambuuza. Do you want to take a break? I'll get back to you. Naddamu nakubanga sikwata. Bakuba n'amasimu. Bakuba amasimu. Bw'omugamba saa 10 addamu nakubira. Lwaki baba kuba wallahi? Nanti mental health yo bakirabanga tebitambula bulungi. Kati thank you. Gwe bankubira amasimu. Lwaki tobannyonnyola nti bane views zikende? Bankubira amasimu. Kwaga amasimu ge bakuba. Kati ebyawumula biveeko. Kyembuuza kati tobannyonnyola nti akantu katutuga. Bo bate bakiraba. I still send. I haven't run mad yet. We want to keep you safe and community engagement. You can delete the channel. Nemuga lusi nyoko. Tujja kulwana lusi. Baluzungu. Kati meya yogera na bati. Meya anagwa yogera naye. Bwakuba essimu nga anti kati ateeka mu namba ye. We namba ya Sam yagulawo channel. Era basoka kubira meya. We've been contacting. That number is not going through. But we'd like to help you delete your account. Buli business erimu ennaku. Nana YouTube wetu. Buli business erimu ennaku naye anaye Mukama tuyambe taata. Munnange tukeera matuli ne tutandika okwogera ne views tetuziraba. Nokera. Nokola amafuta. Ogenda okulaba ku TikTok kati yanka n'ogamba kangendeko ku TikTok ng'otambula basaze.
ogenda otuuka ku channel nga masiga merere yegambirawo few of your subscribers are choosing to watch this video 10 out of 10 nokola oti few of your subscribers are choosing to watch this video. And agamba your channel subscribers are showing less interest in watching this video. Buza anko tubiraba nze byonna bijjako nsobola okufa tambo otwabutta ne YouTube ekutta ekuwandiikirawo few of your subscribers are choosing to watch this video. The video is performing as usual. Ngandesa hit yange. Ngombe is performing as usual. Ku hit yange. Abantu mutulaba bwe muti babi mutuleke. Babi mutuleke tuyitamo bingi. Kwa kati gwe baliri okwebaka ngo lineyo message gy'ova olaba. Gwe basino mukazi atazeeko enviiri. Bannange Shalom ebintu ekintu okireka kokko matamanyi kyempitamu omukazi asazeeko nviiri bwali kwendako kyova ng'aba akikoze kyova sikyava mpigi kantereza obulamu bwange omukazi ekoni yasabye divorce ng'akajja kimwe bwa $1 nga ne Danira bwe yagisabye maama nalabye amuddamu twakkiriza okuwa divorce naye mbyoba ojja mu mutwe ennyumba nze mukama yannyamba ennyumba eyo ya kamiliyoni agikoleredde ekyo nange omukazi akimanyi yiye n'abaana be nga n'ababo mwebali thank you nete bakuwa nnyumba bwatyo Danira maama n'amulayirira okumujja ku nnyumba naye YouTube nga tugiwandiisa kati ekoni ebintu byabadde mu manya ga maama director wa Shalom 256 Media Hub mami lwaki simukyalawo twawukana essaawa yonna abasajja munaye bakyuse ebyobugagga lwaki mubiteeka mu manya ga mukwano ate tugenda osaba divorce bagamba bawo nno kyetulaba wano ekyamaanyi alina essaawa n'amasaati bye mugenda nembangula mu motoka okulaba enje nyatadde mu mannya g'omukama nga yagikyusa era edde mu mannya ga mami kati awo mwatuuseewo mutya toyinza sitala nviiri nga toŋŋambye kunjooga ekigwe kyekikutuusizaawo naye obadde siboto yes and I cannot be the same again kyeyakoze kituufu yes mbwe emyaka bamaze n'emyaka 29 gubadde tokola emyaka 29 oyagala agende bw'atyo gobadde tokola badde tolya mbadde ndobadde buvunanyizibwa ne kocha ekirongooseemu nga n'omukazi naye ansasula atya alya nedda mukwano ate omusajja bagamba omusajja akolenga alabirire famire ye omukyala atuulenga abawe emirembe zeze nsobi zetulinottereza azalenga tulinottereza ezo ensobi tugenda kuyigiza Snapchat tusiibule abantu gampeza ku WhatsApp siriiko gwe toli ku WhatsApp nkulabye olaba nakuweereza dda message badde ndi muvuga ogiraba yino sister badde ndi muvuga nga ndi mukubuuza sister oliwa ogambe mukyala wandeeti ampeeyo ku kyokulya badde ndi mukuvuga Gibbs Bridals password ekomyewo kwata anko mtepa password kwata anko be active please tuya kuyiga snap abani family play your story abani family ajiri postinze ipanze yagiza tuli mukuyiga Snapchat stanule cap shira gashumba yadda manyi yakola ki shira wabadde omanyi nti mmwe kabakwata bino ebikopo mbyammwe abaana abalina obuwata obutono kati naffe bamaama mabeere tuzze ba anti muli ku stanule cap okirabye nenkuzuuminga okirabye mbona midde mu kafilter kati tulabe wano nenga ndabe kafilter kadde nga akavamu ku lasti kafilter kakubuuseeko kambuuseeko tulabe kati wano okirabye kasi sooka ontaaginga wano nja kulipostinga ntaaginga ati Shalom nga seeraba tonangira ndaba kagenda kukwade
Lwaki eraga friend zone le? Soke tusetting one. Lwaki eraga friend zone le? Lwaki eraga friend zone le? Simanyi lwaki yagenze mu friend zone le. Wow, my friends, view my story. Wow, custom. Okijjayo. Aneno mukwano olowooza naye abimanyi. Custom privacy. Gye binga oseka busesi mwana wange. Omulimu guno gukulemye mangu. Yamba mukama wo. View my story, my friend zone. Gye bisoko gye. Custom. Ya ejjo yabadde eraga ne gundi public. Oyina genda wano. Kati gwansinga snap. Oyina genda wano. Ereeta ebintu wano. Ereeta ebintu wano eno. Nantu wali ka setting wali. Ola wa wano waddayo. Dayo tubadde. Dayo. Dayo wali tubadde. Did you save? Did you save? I saved a video. Yes, man, chiriwo. Memories. Oh, katabe bukanisi. Stories, Story public, Yeah, my story public. public. Yes, what's Okonye wafu. Story public. Eri public. Lwaki simanya atenda. Eri public. Wali like a friend zone. My story. Bana Snapchat kwetu weeganye era. Ne bwengezaako. Biganye. Ankana kampereza. Kakali ku TikTok. Na matuna akatuuka ko ddi. Eno Stanley Cup. Kati kagamba kikano. Ante muli ddoboozi. Kagamba ki? Nda tukuli ddoboozi. What are the man you chose or get out of this Eden? Asa kwa mtajja gwolina va mu nnimiro ye. Ndakasa ku status. Ate baba abasajja mwafukanga bakazi. Ndakasa ku status. Kati koyogere. Ndakosa ku status. Kyannumye. Kyakulumye. Nina obulumi. Yiga bwe bakwata omusajja bw'oba wajja kufumba. Tina n'olutalo lw'abakyala olwo lulinga kuzaala. Abange! Obuno basiye onsajja onoonya naye emirembe mu makaago. Yebuze. Nalokosaako omutwe guno muliro. Bagada videos performing as usual. Ngakuliko guno muliro. Ani yetaddeko guno muliro. Staff amusaa guno muliro. Kwa YouTube osaka taya gubumbu. Yafunye mmeka? Oseke. Yakuwadde mmeka mu staff? Oseke. Sibula abantu. So Mustafa kati yaliko atrendinga. Asobola okutenikaawo. Bane katubeerekereze kyekituufu. Mugende ku Senkuba Traders mufune emmotoka. Gwayagala Senkuba. Gwayagala okubeera ng'ofuna emmotoka empya obeera ne millions zo 15 bakuwa emmotoka empya no signinga wali no beera ng'olaga bw'ogenda okubeera ng'okola ki ng'osasula. Ate gwayina emmotoka ng'oyagala swap naawe osobola ogitwalayo ne bakukyusiza emmotoka yonna gy'oyagala ne bakuwaamu gy'oyagala. Enkadde ne bagikuggyako. Abasenkuba basangibwa ku Lumumba Avenue opposite ne St. Catherine Hospital. Enamba ya Hajjat Aisha gogenda okusangawo eri 0772 09 46 36. 0772 09 46 36. Yes, so mugendeewo oba osomunonyako ku Airtel ya 0702 76 5103. Hajjat Aisha nzija olabe bw'okyusa siyente eno mpeemu Sierova. Sierova. Yeah. All right. Twakola emikwano twamala. Naye temwerabira Friends of Shalom ngenda kusomeza 29 Kevina. Galenze ekisaasi. Yes. Abayita mikwano gy'emmeeza yakakadde kamu waliwo n'obukadde obubiri. Ndowooza teriiyo bano ba ordinary. Tuli mu mmeeza zokka. Mitwala 2 agala ofune tufo ku mmeeza. Tuli mu mmeeza zokka. Tulinayo live band. Tulinayo Juice wa Sanctuary kwa bwerere. Abayimbi bamina mikwano gyaffe. Yes, fenna bula YouTuber fenna tugenda kubeerayo. Kati jangu awo tunyumyemu tusekemu awo tewali bad feeling woyagala
kyetunyumya naye temuleeta ebizibu abakazi olwokuba munaawulira nti gyendi bane mundeke mukoolwo naye nga buloka alina ennyumba mu kisasi kyanja 0705271973 njagala nnyumba yakupangisa 2 bedroom tesukka kamu kitundu sibe bulungi mweraba naye mu kisasi mulimu ennyumba ey'emitwalo 2 kisasi ya bbeeyi nendowooza otufiireko bufiizi njagala kuyimuka kuteekayo ngoye za musajja tumale tujeeyo kubaza ofunawo talina waasula ate anagenda wannyina tuziteekewo naabeere ng'asula wano abula yasamira muli Executive Media. Focus, innovate, succeed.